Omubiri gwe yaliko minisita w'ensonga z'obwa President mu gavumenti ya NRM Uganda Kyemba gutuusiddwa ku Palamenti ku ssaawa 5 zennyini ez'okumakya. Gwaniriziddwa omumyuka wa Sipiika Thomas Tayibwa, Kalani wa Palamenti Adolf Mwesige, omumyuka wa Ssaabaminisita Hajjatukia Isanga Nakadaama n'abalala. Omugenzi Kyemba ajjukirwa nnyo okuweereza eggwanga mu bifo eby'enjawulo okuviira ddala Uganda bwe yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 era ng'aweereza mu gavumenti eziwerera ddala 3 okuli eya Milton Obote, Idi Amin Dada ne NRM. Abakungu ba gavumenti ab'enjawulo n'ababaka mu Palamenti bakubye eriiso evvannyuma ku mubiri gwe. Ku ssaawa 8 omubiri gwe guyingiziddwa mu kisenge kya Palamenti abwateesezebwa. Tayibwa yasoose okuteekako ekimuli ne kuddako omumyuka wa Pulezidenti Jessica Lupo n'abalala. Ekiteeso eky'okusiima emirimu gy'omugenzi kireeteddwa omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era minisita bw'ensonga z'obuvanjuba bwa Afrika Rebecca Alitwala Kadaga ku lwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja ng'ono ayogedde ku mugenzi ng'abadde ateerya ntama bwe kituuka kukolera eggwanga mu gavumenti esatu mw'aweereza. Kyemba was a distinguished statesman, one of the great senior leaders in this country, whom we should emulate for his patriotism. Now, Speaker and the members, I would like to thank the President for according this great statesman an official funeral in recognition of Honour Henry Kyemba's dedicated service to this country. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.